NRM gye bababbira n'abalala basigaddeyo eri ku ground bagamba nti bano abasajja bo tubateeka bibino neno ebbaluwa eno ya ssentebe w'erosi wano bwe babadde tezirina kubeera mu bifo bya kyama. Tukimanyi bali under pressure, amasimu gavuga wano n'ojja wano olina bino tukimanyi ababiri emabega waabyo naye biyinza kyekibaleese kakibuka ebyokulonda empapula teziweerezo biyigirize affe si mpapula affe tukomye wano guno gulinga mulundi gwakuna n'abakulembeze abalala b'osanze bagenze. Twasooka ne tusinkana chairpersoni w'akakiiko k'ebyokulonda byabakama wano nga tumaze okufuna polling stations ez'ekyama ze baali bateeka mu Namunkekeera mu makolero ge Namunkekeera Industrial Park ekapeeka kati we twafuna okumanyisibwako omu ku b'omunda akakiiko k'ebyokulonda ne tuzimuleetera wano ne tuzimulaga tizino polling station we are stakeholders ne tetuzimanyiiko ntino gye ziri munda ziriko abantu abasukka mu 13,000 be baateekayo ziri 5 naye ziriko abantu abasukka mu 13,000 be baateekayo kati bwe twamubuulira n'atugamba agenda kukola ku nsonga yaffe agitegedde kati ne wayitawo mu Desemba ne wayitawo akaseera ke yatuwa ne tukomawo ne batugamba nti baataddewo ttiimu egenda kukebera ne batusaba ennaku ezo nti tubawe ebifo ebiri alternative bye balina okusaamu ebifo ne tubireeta naye buli we tujja okuva ebbanga eryo lyonna batugamba bagenda kukola ku nsonga tebagikolako kyokka ate obudde buweddeyo kati ffe lwaki tuzze ffe twali tumanyi nti amakolero ge Namunkekeera ga bya bizinesi nga tetumanyi nti bifuuse bya bufuzi nti abakulu bataddeyo bakweseeyo polling station ezigira polling stations ez'ekyama ezigenda okulonda kubanga etteeka liri very clear ery'ebyokulonda. Polling stations zirina kuteekebwa mu public gazetted areas. Namunkekeera si buli muntu nti amala gayingirayo era waliwo ne geeti ng'okuyingirayo osooka kuyita mu geeti n'abasirikale abakuumawo. Katugenda okulira nga NRM yeno gye babadde bafudde empuku yaabwe ey'okubbirako akalulu neffe ekyasinza okutwewuunyisa ennyo nti ebitundu bye tuvaamu bijjudde obuwanga lwa bubbi bwa bululu okulaba nga ate bagenda kukozesa ono Namunkekeera okujja okutubba ow'akakiiko k'ebyokulonda chairman atudiirudaalinga legal committee ediirudaalinga tugenda kubikolako naye tukizudde waliwo amaanyi ag'enjawulo agali ku polling station zino ez'ekyama eziri mu Namunkekeera so kakati y'ensonga lwaki tubadde tukomyewo ewa chairman baali batugambye tubawe alternative places ne tuzibawa ne tuzze wano ebbanga ddene twali badde mu field nga tunoonya kalulu si kubeera eno kwegayirira kubanga this is a constitutional matter tekyetaagisa ey'okwesimbawo tekyetaagisa ate tujje kyamaani w'ebyokulonda tukwegayidde twesimbewo Museveni muganda wa Museveni kubagana abali zino polling station ziri mu makolero ga muganda wa Museveni sali musale bayite Namunkekeera we mumanyi era Namunkekeera babadde tebalonderangawo for the first time babicreating ne bagenzo bicreating ate nga tulina n'abaffe mu kakiiko k'ebyokulonda abatubbiddeko ne bazituleetera mu zino gune batugazi zino ze babateereddewo kakati tuzze wano ow'akakiiko k'ebyokulonda avaayo nakkiriza n'agamba kituufu bakizudde gye baateeka si buli muntu nti agendayo ne bagamba bagenda zikyusa naye kati okulonda kutuuse banaazikyusa ddi kubanga oli voters location slip oba onoogifuna ng'ekulagawa ng'ate bano abantu basukka mu 13,000 be baateekawo so yeeyo ogundi yaffe gye tuzze okukola naye ekisinga ffe ekyenjawulo yaffe tulaze obugunjufu ow'ebyokulonda ebinaddira byonna oba Museveni nga pulezidenti oba abantu be bali abaateeka amakolero gaabwe waabwe ne bagafuula kati ga byafuzi ebiriddirira tebalitunenyanga kuba bajja kumanya nti twakozesezza omugunjufu kyakozesa tetusobola kujjanga ku kakiiko bano baateekawo polling station nga bazimanyi these are private polling stations ze baali bataddewo omukulu w'akakiiko k'ebyokulonda okuzikyusa zino tekyetaagisa myaka kati okulonda kwa mu January kati ffe tukole ki n'olwekyo ffe tuzze ne tuteekawo complaint zaffe eno yakuna era olaba bateekako bareceivinze eno yakuna ono akubira munne essimu n'oli akubira essimu munne nga kirabika balina special directive ewaffe naye kino tukibalabudde ng'obudde bukyali ewaffe omubbi w'obululu tukonkuludinga naye
embeera yonna ebeerawo. Museveni yajja ewaffe mu 1980 n'aleka obuwanga okumanya abasajja bano tebalina nsonyi. Wali Salimu Sale yali badde tateekawo bubbi bwa bulumi makolero ago nga yajja ewaffe ne baleka entaana z'abafumbu babbi obulu ate ojjobbire wali eri wennyini. So it's a shame. Naye ffe ekikulu kye mubadde nga mutusaba nti mukozese civility muloginge complaint. This is the first one. Elections are just not a hardly month to come. Kati otugamba ffe tukole ki? Batugambye bagenda zikyusa naye buli we mujja wano ne beetooloola ekyaleeta Salimu Sale waffe kuteekayo makolero kubbira mu bululu. Ffe twali tumanyi nti amakolero aleese ga bizinesi nga tetumanyi nti we bateekerateekera obululu bwabwe okububba, naye ekyo nakyo tukirinako ansa. Mutulaba wano tuli ba bulijjo naye nakyo tukirinako ansa. Gwe yaddira amakolero n'ogaleeta n'ogafuula ga byabufuzi nti bateekeyo ebyobufuzi gye baba babbira obululu. We babbira obululu wabeerawo ensiitaano. Wali mu ggwanga lyonna beeteeseteekedde basajja bano nga beewaffe Nakaseke, era nabo bakimanyi kubanga baleka effujjo nga batemudde abantu baffe mbobotabbye obululu ne batemula abantu miliyoni namba ne bakomawo beegabidde ewaffe yonna. Kati bakomyewo we batusalirawo ne betunaalonda mbu simanyi bateekewo polling station zaabwe ez'ekyama ayambako mu kubba. Ne gwe tuwaabidde n'atafaayo nga yali in charge, ne gwe babbidde, they are all going to be responsible for the outcomes.